بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث في والده وشيغام جمبك محمد صلى الله عليه وسلم كيغام أنتي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Ebintu bisatu omuntu wabana byo abafunye obuwomerevu bw'obukkiriza. Kisooka mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti an yakuna allaha wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, okubeera nti Allah ayagala nnyo eri omuddu oyo mu mutima gwe singa omuddu aba akirina ng'ayagala nnyo Allah n'omubaka we okusinga ebiriwo byonna omuddu oyo abeera afunye obukkiriza. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقبل أنت الله يقر ونيو متمغو مدو نمبكو محمد يقر ونيو متمغو وكسين يبيو بيونا. إكنتو يتوكو بلي بك صلى الله عليه وسلم يقام أنت أن يكفر بالكفر، أن يعيد في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. ومدو قبل أنت أتمونيو okubanti Allah subhanahu wa ta'ala amuzza mu bukafi oluvannyuma lw'okubeera nti omuddu oyo yasira mukafi. Nabbi n'agamba nti ekyokusatu an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ye muddu okuba nti ayagala muddu munne nga tamwagala okugyaho ng'amwagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu ebyo bisatu bwebikuŋŋaanira omuddu aba afunye obuwomerevu bw'obukkiriza, okwagala Allah, okwagala abasiraamu, n'okuba nti omuddu atamwa okubeera nti abeera omukafiri. Ebyo nno bye biraga obukkiriza bw'omusiraamu era bye biraga imaani, okubeera nti imaani y'omuddu eri waggulu. fama adahun, ebitali ebyo munnange omuddu aba abikuŋŋanyiza ku mutima era ng'ebyo tabirina obukkiriza bwe munnange aba tafunye buwomerevu bwa bukkiriza. Sabwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwa emitima gyaffe okuba nti twagala nnyo Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atuwa okuba nti abasiraamu twagalana nga twagalana kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, atuwa nnyo okuba nti abaddu twagala nnyo tutamwa nnyo kubeera abakafiri oluvannyuma lw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutaasa obukafiri. Kubiriza abasiraamu mwenna okwagalana lillahi azza wa jalla, era omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza nnyo abaddu tahabu, abaddu mwagalane nnyo, abasiraamu mwagalane nnyo. Munayagalana munnange mujja kubeera nti mutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musanyufu gye muli nga nabo muli basanyufu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Neebaza nnyo baganda baffe aba Support Islamic Uganda olw'okuba nti omulimu guno gwe bakola okusasanya obusiraamu si gwe mulimu omwangu ennyo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abanyweze bugwo ate abuwonyemu empeera oluvannyuma nga basinkanye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.